Inside Story Uganda. Real source of politics. Omukukuna. Kakati okitegedde. Ndio kumanya kongeyo. Okimanya besi yamugezi. Kwa teyekala kasana ye. Dukwago lwaki te. Provides asigala yeno na providing aligo ki. Mugabana ebifo. Bwe banatukwata kati gwajja okujja mu koti gwe tojja ku street. Ina lolo ye. Ya mukoti. Ye ya mukoti. Kujja kutaputa mateeka. Having informed you. Look. In Kenya mwe yavako kibachi yadda ku economy kitufu Uganda ni normalizing anachi Nyerere his interest was soldiers once Museveni took power Tanzania did not interfere in Ugandan affairs yafuna date ya amanyi nnyo nebonabona Tanzania has no appetite for foreign intervention Rwanda batta yo kakati ate bano abanya ne batta Moda gundi kutu moderates abali bayambi to protect their interests with the with Imana prime minister gwe batana babiri 10 these extremists bakola ensubi kakati as a result bwe baddayo bonna badukira mu ekizairo Rwanda is a country where you have 40% of its population former population in ekizairo dwachi anti bakola emisango ne badduka ate ye Museveni what truth and reconciliation semogere yabakwata nabateka mu government yenga abapakasi ni bamukolera agenza go bumumu kakati ate bali ba moderate abali ogedde ne banu ba RPF ate babata kakati ne banu batwagira mungu bigiri mungu Kagame na abada bati bayina mugaso if having a Hutu president ate yambachi nga Museveni yebwe yakwata power yate ba refugees ba na Uganda batambuza bigero komawo wano ne bakomawo bonna batito okero lutwa bonna ne badda kakati where did they go bagenda gundi kubanga twagenda e Rwanda abajasi ba Kongo bajja okuyamba abanyarwanda balwaniranga ku gali genda ku Pale FM Uganda kwetuline ku page ya Mukasa Chwala Chiku kwetuli Facebook live Kongo bobe zivuka balwa manyi mundacho omuli egali the Congolese soldiers were fighting on bicycles kati Congo kizibu ekigadde mu region Congo kisigaddewo nga yakegatta ku East African Community ne flag ya kyuse je twagala analysis yae when UPDF went to Sudan the mandate was clear there was a comprehensive peace agreement between Khartoum and Juba this is why Uganda was able to go to Sudan the Sudanese government did not fear Ugandan soldiers that they will mix up with the SPLO ebajikube. The wali wokutia. Uganda bajiwa mandate genda kubani. Kukuba. SPLO tesobola kuba koni nga ate ne Katumwa abandonese. Era nabagamba nti koni might have died in Khartoum State House. Bategera bali abawalabu tikokwata kukoni atrocities zonna ogenda ziwa Bashir ati be eliminated kuba ya sponsoring abulidde bwana badde ne bakomanda aba America ne bamunonya nabula bamu eliminating ne baga twasanze kawunda suit ye mu bibira ikaramba unlike the situation that prevailed when we went to Iron Fist Operation Iron Fist we went there purposely to hit UPDF manya gund ADF chechatwala players bwe tugenda okuba nga tugenze ne mandate ate M16 tetusobola M23 tugikwatako kubanga cha mulala fendagano twagendeddewo mulala ADF ye waffe oli tetulina bingiramu goli best man leka kusangula mugole ntuyo you went where wazze kusangula zono omugole omusajja oze kulya na kubala bana bange kubanga abaganda baba wange enkoko omusajja n'abalanga abana bangi ngaga nti ekyoka kinnumya saze naddagala agende nayo beko yonna bagikuwa ku lusaniya abana ne basembera omusajja yabalanga bwemba bale enkoko yange kinagendizeko sigenda kusigaza ekyoka kinnumya kangende nayo kubala bana why did the visitors count children to share the chicken kati mukuyingira Congo tugenze kulwa ADF tugenze kubaje ADF why did Nshikedi join East Africa Nshikedi joined East Africa thinking that by sitting on the same table with the President Kagame will solve the domestic problem which has not realized
mbadde nebuza kyalese Congo mu EAC teyajalwa trade atenga byakagwawo M23 nesituka kakati is a frustrated man. The Congolese are frustrated. Why? They thought that for UPDF to deploy in Congo together to solve any problems zawe is M23. If we turn to attack M23, we shall be a mercenary force hired by the Congolese government to solve its domestic enemies. That would be a different mandate. Train the Congolese army to fight M23. M23 is fighting a proxy war. Why is it that President never signing a Nagano? They exchanged bitter words between the Ssegirenya said the enemies of Congo seated here. What causes the bad blood between the two leaders? M23. Yes. Kakati, nakuganti whenever I face a challenge or a problem, I refer to my Chiganda wisdom, my father's wisdom, and my knowledge. When I refer the Congolese problem, conflict now, to my Chiganda wisdom, a Muganda tells you that when you go to a forest, pick only one item. If you pick many, kasa to preserve the forest. Londa yochimu. Bali ba environment protection. Tibo bogenda mu kibira. Nono kana amatungulu obulira mu kibira. Londa yochimu. I want people to understand. We were moving very well. With Operation Shuja. Things changed after the business conference in Kinshasa. Waliyo olukungana olw'ebyenfuna. I hear some waiting in presidential jet. Naluwulira. Nti bannayuganda twabaddeyo ne tulaga ebintu byaffe. Bw'okasooka ate embazi n'ekisolo n'ogenda mu kibira kitegeeza onoonyayo ebintu bimeka. Bibiri. One of the reasons why we have survived in Somalia. Omusomali tomukwatira ku mukazi we. Twaleeta abakongo olabye wa UPDF officers n'omukazi omusomali. Kwata ku musomali olabe. Tosulayo. Omusomali takwatibwa ku mali ye. Emali togikwata ko. Kola ebirala mu mutwala abamu. That's why the Americans bwe bagenda Vietnam badeveloping a Thailand. Mu kugenda nga bagenda mu bamalaya. Mu kudda yes. The Japanese wound up Korean women ne babatwala mu ddwaniro. Avokube mundu nga yesanyusa mutajjukira mukazi we. This was a strategy. Kakati mu kutwalayo business forum wenu abala ne baga mugala tutwala kochi. Yes. It was because of non-planning, lack of planning by our government that organized a business conference in Kinshasa that has alerted everybody in the region. Kati buli ayina interest daga tebatukuba busu. Kenya je mugamba nti chukulu abakoleki. Uhuru yaga stand by force manya bichi. The balance of trade between Nsubulagana. We are the second country now. Netherland etusinga kati yetwala amayirungi. Tuli second largest trading partner with Kenya. At gundi ya trading gundi ya $700 million annually. If you want to understand this money, this is the money gundi Obama raised for presidential campaign, $700 million unprecedented. Akati chenkuboza Kenya erimu elections. Ebakize mutekayo kontakeza business nga yo yebase. Ateje mudukire wa ukulu abaterereze. Mwagala kutwala trade. When you go to those countries in the western bondies of Central African countries, most of the products come from Brazil. Na yevayo kati. Viva Brazil. Kati Kenya wonayo. Tesobola tuwa chisolvinga impasse ye Congo. Rwanda has also an interest there. Okay. The Belgians control the land titles. Is a Congo. Give you information. Kakati chinagwera wachi. NATO wanted to establish a base in Eastern Congo. Uyu muitali chibamu kubira ba M23 ne bamutirayo. Ne baganti the Kenyan forces should go there given their experience in Somalia. Is it the first time for the Belgians to undermine a Congolese president
Akavera yagenda China najjayo billions za dola mukaaga ababiri bamugamba nti zizeeyo nasooka abavuma timwete muzina ndimugamba nti oyagala ki oyagala power nebakwata Bemba ne bamusiba yes okay the Belgians in fact before you invest in Congo you go to Brussels first kine kintu property ya Bubirigi cyari cyakabaka government ekimugulako abakongo baddamu okukigulako government ya Bubirigi nenti muina think tank tetwina think tank abaliba sente n'obagamba abashuma n'obagamba nti Congo eri ekizibu bakuba ne bakujjawo until you respect intelligent people until you create a think tank you will make mistakes here and there. Kati Congo bekalakasa Uganda Rwanda mufulume kigwerawa nabagamba nti zile mukwano gwange twatwala amande matadi ga billions gafirayo nabagamba are you going now are you assuring the Ugandan public centers affairs na afirayo munasekayo we lost 3 billion in matadi yes abana okubeva chiwetingo budget chisasa we're taking them mubazayo kati. How can you organize a business conference in Eranze when nategerera budget mangu mawulire nendo was until was registered kuba kadaga you organize a conference a business conference in Kinshasa is this man controlling Zaifa we bali kubera nga koli regions who is controlling the Congo nabagamba mtu aliyo tuwakitaza mujuku donozo ngeyo eyo potea eye mali potea Congo potea sokolinde eze ngudo zeptadeo potea oyo potea kama eto tumala mali parliament akaisa sente otuzimbire ngudeyo Uganda. There's only one country that made such a venture. When you read the Singapore story, who are only you invested in China. They were Chinese. The Singaporeans are Chinese. Yes, and China was a poor country. How can you make a rose in another country? Did you get consent from the Belgians? Oyo potea wa mwe abakongo baga mutubire anti bechanze ababiriji bechanze gulwa cyo gulira muko omusajja Gomesi ngati mugenda kutula munno ku Mpaka gulira uwo yes lwakyo guya muka musajja omukazi omu yagenda nalabanga batamuwa nafu ngagulaba amalaya n'omukazi ne bagenda bamukola ko enviri nadda ku stage yemu bana amugulanga tamutegedde namwetoke namugulanga tamutegedde kati bagenda muloki namuganda ite wefumula nnyo nze wewo ko mwami nika kwefumula nnyo kubwa pressure mwami nze wewo naye ndagajalira the effort you put in Congo if you have put it here yes ogamba singa sente ze batadde Congo nga bazitadde wano singa tunyumirwe eggwanga we used to have Congolese abatundanga ebitenje we Congolese tukyabalaba Buganda riot bali babokerawa wano we bagamba baleti pepa bankubako kumbera ku Banyarwanda awo nti ku Banyarwanda awo beera nso kokulondamu Embwa soka kulondamu awo Ebinyarwanda awo nso kokulandamu Ebinyarwanda nti Ebinyarwanda olondamu ebisagala sagala waliwo enkoko y'Abanyarwanda bajocha mu ngeri yanjawulo n'ekyenyanja kyabwe n'ekyenyanja engeri gye bakyokyamu omaye bw'oba otudde n'abantu omuntu anywera ku cupa ya bia oba soda na Uganda begirasi bazibba bala when you even the bobere bwero when you in London nola batadde ekipapula mu dirisa nga lyayateka muddugavu yava Haiti oba Jamaica ava mu Africa omukazi omuzungu alipe kakati buli lwolaba omuntu ali yekka Abanyarwanda balira mu group n'abalonza na why batya butwa yes bagamwe namujje tulye bakoleza wamu kadro z'Abanyarwanda limisi kichupa kinene bwekiti naye business yali awe w'omusajja oyo nga bus ziringa international airport bus egenda ekigali Bujumbura wa esimbule sawa bweziti but there was business there oluguudo ndaba mwalukyusa Congolese until Buganda riots n'oluguudo ne balukyusa embuzi bayitamu ne balutta ne balutta nti lw'abantu bokka buno abawumba tutu abali mu Kampala business eziri ku Namirembe road zonna ne zibapotea bali bamaze okugulebwa Kiseka motoka zirage wa Kiseka wa hamu wafe
It was a strategy. When munabanga mukozesa short term strategies nga temuli guided by igundi nze mbagambe kwata mwenda okwate Mirundi bateke mu group yemba bakusingira abantu bano bonna kakati Tamale baba bakimanyi nti ne Minister of Foreign Affairs nani ne business community na chi tebasobola kwanukula mu 7 kati president yasoko okwogera ekintu tikakati yakugambye omukazi ow'emmwanyi kati wali anyega but this has have modalities. What's the role of this woman? Is he going to establish a store mu byalo oba yagenda kutuyambako marketinga lolo yeri wati wali ajinyonyola taliyo because the president has come up and said about something. Dakika nga 3 Tamale nze badde mbuuza lwaki ensonga eno ekyokwongezaako abasayansi bokka tekigenda kuleetawo embirigo abasayansi miliyoni 4 bano 7,000 headmaster mu supervising 8,800 obwo bubulwa omusajja bw'abanga ayagala okumma abaana b'abalala ennyama akikola atya ngenda kujjawo ababadde balunda muli ennyo mwongere ababadde balunda bano abamme kubanga agabana kitono. Are you saying that the Japanese, all of the Japanese are engineers? Don't we have lawyers in Japan? Jebali? Yes. Boba na basomesa bemwita aba science, what science chi? Ngana bano bemwita aba science tebali chebakoze. After COVID, give me a product that was made by Museveni so-called scientists, by Dr. Mwanje. Kati kineno lwaki bakirese bwekiti? Is Bill Gates a product of a university? Sina muna science bwe mwali nacho internet bwe mwali nga bebwaini awabye oba Museveni yawangula bulungi oba teyawangula bulungi ba dokita be bajja bawulira omusango kati nze ngenzi kakati yes nga tonnagenda katono nnyo katulinde ekirungi ekiri mu Africa nti buli mukulembeze tumuleka n'aleta innovation zize kakati bano kaba investing mu science ndowooza mwitunatuukira mu 2026 nga buli omu mu science nga Uganda etwala ekizungirize ku mwezi nga tufunye n'ennyonyi atwala ekizungirize ku mwezi tujja kutegeera nti the policy is bad. Everybody must be accommodated. You cannot discriminate teachers kuba n'abasomesa mubuli asomesa mu kitabo kya science nga yakiwandiika Haboti ekyo kibuuzo mutubulire yo asomesa mu ebya science ng'ekitabo kike mutubulire yo aba science abalina theories ba developing ne twamu ekintu tubakubireko mu ngalo akasembayo wano kasola omusajja abuuza omunye waka sabuni mukoze ayafuwad sabuni bamulya lwaki basobola okutika mu lwaki we have resources let us accept nereka ku discriminating mu basomesa tewali yali akoze kintu kyonna kayola basi kayola zigenda kujja weyaze abasajja bafera muyibeere aweze emyaka 24 mbuyinza yagamba ntukoze uhuluka ne basomba ba engineers mu ame mulerwe wa werese uhuluka teziriyo abakulembeze abantu beebuuza lwaki omusango gwa Ssegirenya ne Ssewanyana tegutandika babeerawo teri beetwa emyezi gigenda n'omwaka gunaatera okuwe bakola biki bye akabukedde kabakubanga ne kakuba Ssegirenya nze we nategeerera bakakuba Ssegirenya alese ambulance Ssegirenya embwa ejja kusigala ng'emugoba asuula Akavera azeeyo obuwumbi obutaano bwe yali kyebagenda okujjako enkya gamba oli mutani wa Yowaana mutabani wa Yowaana Mirundi nemmule ekyo tekigenda naye mbagamba ndi muzzukulu wa Bunja muzzukulu wa Kiku ndi muzzukulu wa Mugema ani yakuleeta ku nsofuko w'enkima nyoko y'ekitaawo kwero si wanu olyoka oyambuke ate ono nyoko bwakujjayo ate oba okyaliyeeno oba tokyaliyo wamma yentandikwa ya mutabani wa Yowaana Mirundi ne maama Moli Sanovu Bini Osama Bin Laden Osama mutabani wa Laden kyekikulu bino bitiibwa byakunsi nafa Abaganda bakuba nti nyoko nga tannafa tumanye kikaakyo okujjako nze
anti zinafana Mirundi ne mumala manga yabagudde ddala tebatega olubbobo tebamulingiriza mukatuliko oluggi psychology nga tulira muki zamanga agandi Mirundi ziyanzala mutwala butabika lwaki anti nafana Mirundi ne mumala ate omwana afana kitawe bamutwala mu DNA okufaanana Luganda Tamale okufaanana anti resemblance sikuzaala okufaanana naye sikuzaala okuzaala Luganda funyewawe ekyenjawulo so kati Tamale obulamu butambula butya eggwanga bw'olirengera bwendiraba nabagamba omukazi bw'aba afumba akatogo ne katokota tadduka mu fumbiro akola ki kaba katuuse kulya kaba kayidde enva zitokose notwala omwana omukola erinnya n'owulyanga akaba ate n'okuba olugi lwa dokita nolinga dokita nga bamukutte omukuba empiso enduulu evuga ate gwe erinnya obadde ogamba gwe nga tewali kuddemu oba lyangu bwe liba lyangu lwaki tewali jjeemu political labor pains and they can easily explain the problem you have mugwanga muno kizibu ki kye tulina Tamale tetulina baddaawo ne batuula okulowooleza eggwanga timbasasula bulungi terinseta yina bakagezi munya abatuula mwina virus yokka Uganda Virus Institute. When you are talking about a budget, you don't see any minister who refers to the planning authority. Kati mwateka we yaji. Osobola ogenda ku Facebook page yaffe ya Pal FM Uganda n'osobola okubanga otufuna ne Tamale Mirundi. Originate from the planning authority. Naye tugirina Professor Muvawala National Development Plan biki where two where you have a political party ababeera ku secretariat they are the brains ababeera ku kitebe policies are formulated at the Politburo. Kakati ate mu Uganda bagiyita jirikiti. Secretariat ya NRM mu bagiyita jirikiti. Ababuliddwa ebyokukola ku jirikiti, abafeeyirinze ku jirikiti, advisory role jirikiti, political jirikiti. Kakati byonna mwabita. President yagamba abasajja baba fellowship baweranga 10. Nabaga mumanyi fellowship ya mweyo eve ku bubbi mukifule think tank mumpe n'amagezi ku succession bagana nabaga ngenda bawa sente bagana tikifuna lwaki in Uganda ng'abagambye agenda bawa ne sente era omusajja afunye mu bwongo bwe mu Uganda mwenda Andrew Mwenda anti yeye yakirizo bakoleramu kakati atenze bankuba bukubi kunsanya unagano bakoleramu yenjawulo wakati wa mwababiri ye yakiriza gwe n'oganda Mirundi on one side you are dead so calling Tamale atao nchikubolya kyobola mugozi fembiya tuteekamu once you see Mwenda and Mirundi on the same you are dead. Baffe tuyina knowledge ya mawulire tuyina knowledge ya international affairs nga bwe zitambula n'amagezi gali amazaali nze basala kundisooyenga they realizing my potential now nga mbalemeddeko ngano kujoininga fellowship nebakuba embwa ne bakanyuka kasasiro nga sijja kugenda kasasiro yo kasasiro ntula ne buchaman then why did I go to school? Okay. Let me go home and do my things. The moment you don't have and respect a research team to which you make a short term, if somebody told you not to go to Congo, mwali mugobi. Singoli ya tugamba. Ku think tank. Neba fulumiza oba ku planning authority. Temugenda Congo. Mwali mujeo ne bakulaga advantage ne disadvantages ezo gende eyo abo bali abasajja ensi zonna zina
and you respect them. The president during COVID was praising his scientists. I said we don't have scientists. But doctor, there is no scientist who can go reduce himself and leave his laboratory agende achekinge ventilation system mu premises amaduka. How? This is for health. You are butandalo. Si scientist. President of scientists wagambanga. My sons have told them. According bafulumizachi bayine Mpaka ya Sipolo. Deriye dagala omubaka lyabanja dokita musenero ntiriruwa. Museveni science givers yagamba kono gamba. Yatuga president my scientists. Where are the scientists? Yatugamba president bayina we batuuse ku kutufulumiza eddagala lya COVID. Diruwa. Ntina bana abakwatibwa COVID abo batembuza abo ba pioneers sobola kubajja mu these assets. Dr. Mwanje ngaba fere bali bafere. But you look what other countries where they have scientists. Produce many products to prevent the future COVID outbreak. Yes. So wano tulina bafere bakozi batooke. But they must carry as scientists. Which product after 2 years with fighting with COVID, tell me a local product that Museveni scientists have put on the table. Pass for future prevention. Oba abavayo no balete chikaze kinene kino mutungu. Ne baleta no your doctor we smay Covidex irirudawo. Wa Covidex omuzungu owebirevu abaleta omusajja ne bamwana ettaka wekisiti teririwo olongo asimba mivule ejimale banga oba abatuufu babakuba ngono gwe twalabye agala okukola eddagala lya kansa yene bamulemesa made breakthrough waliwo n'omula Dr. Kayonza made breakthrough twamala kuba gundi endi twamala kuba namba tya mwakwa Dr. namba tya bantu mujjawo ne batabani balukwawo de balira sente ono professor Salia akola naye Museveni tamumanyi Dr. namba tya Dr. namba ngaligichitete taina chaina aina gwaina gondi simanyi sofa simanyi organic company yeyo yes bagamba mbu sample z'omusayi gwakawesa bazibidde egindi ewandike gubera ku reception samples ez'omusayi okunonya abamuse bazibye nobody is arrested. Do you keep it at the reception? Omusayi bagukuumirawo buli omwana atuukira ne bagubba mwesimbye tewali gwe bakwata naye kati bineeno byonna bye tulaba Kongo amazzi gagira bwigati palamenti eggwanga nti obukaddaana eri buli wamu tolabawo kiteredde kosti ziri waggulu political science nze mbeewuunya noga nti ba political science si ba science mweka mu Uganda mumuyina definition ye political science is a science and it is a more science than the natural scientists. Omusajja wa weather forecast akugamba bakulaga Orintebereza wano kwatagane n'enkuba na bino enkuba etonye waliwo agulebire tewali but a political science deals to the variables. He deals with the humanists who are not rational. We use more scientists than this one. The political science bamujaye makerere bamujaye bayogera ndebesa wa history. Yes kakati from political science tukugamba bwetu if we want to solve a problem create a contradiction. Bobo oyagala okumalawo ekizibu tondayo ekirala akakunizo. Let me simplify for you. Omukazi nga yanobye nga tagenda kudda akola atya akakunizo agamba wankwata n'omusajja ku mizigo n'oleekaana nti onkute naawe siga boyi awo naswalirawo nnyo okudda nja kudda walala naye awo sikyaddawo naye nga landiroodi ababanja emyezi 6 ako kakunizo has not told you she will not come back but the condition she is giving you nkakali
tesobola kujibu omukazi okudda bamugula olugoye bamugatta asiimako omudalizo nakuga nti engatta eriwa n'ekikooyi n'ekitambaala naye nga manyi toyina ssente kituufu. So in a political science, if you want to solve a problem, you create a contradiction. Katuano contradiction kakati contradiction eribwete besije tuyina kyogenda mukola emyaka giti yakomera kuba ekitali ya mmere gita kirina tayina balizo kuluba tudde tayina mukazi waka kakati goba omutwala mukomera nekyakola nga bamuwa bero ngaddamu ng'akikola. Why? He wants to be in a prison. Ayaga kubeera eri. Kuba ekimanyi baloya bambuulira balukwago. Once you are given a bail and you could do the same crime, tebaddamu kuwa bail. Nabira ebyo mukooti. He creates a contradiction for government. Namugabo tubeera twakuwadde bail. Conditions there wazemu nozimenya kati tetwakuwanda. Tibesi he wants to be in prison. Ayaga kubeera eyo mukomera. Anti one. If Besi is in prison, if he dies there, because you are not a god, if he dies there, creates a problem for you. If Besi is in prison, you cannot tell him nti ebibadde mu ggwanga nga opposition leader sibikozeeko nalivudde mu kukomera obikolako abayejjeeredde. Yes. Three, Besigye he knows nti Museveni has put his house in order over succession. Kati who are the Bobi Wine bamutwala zonna. He can preserve himself. You can preserve yourself for future deployment. Kakati put him in prison. Ye ajja kubeera mu prison okutuuka awummulire 225. Yes, omuvunaana ki ate waliwo kiki atakoze nalikoze ndi mukomera